Tweyongeddeyo nate ku nsonga ezekuusa ku bakyala. Minisita ow'ensonga z'omukago ogwa East Africa Rebecca alitwala Kadaga avuddeyo n'ategeeza nti abakyala bakyanyigirizibwa bwe kituuka ku matendekero aga waggulu saako ne mu mirimu egy'enjawulo. Era mu ngeri y'emu akulira ekitongole ky'amawanga amagatte ekirwanyisa akawuka ka mukenenya Winnie Besigye byanyima naye avuddeyo n'ategeeza nti waliwo ennongoosereza ezaakolebwa mu 1995 ssemateeka ng'akolebwa n'ekigenderera ekyokulwanyisa okutyoboolwa kw'eddembe ly'abakyala naye nga we twogerera kaakano byonna byasuulibwa mu kasero. Nga Uganda yetegekera okwegatta ku nsi yonna okufumiitiriza ku bituukiddwako mu bakyala n'okusoomozebwa ku lunaku lwabwe eyali sipiika wa paliyamenti y'omwenda n'ekkumi nga kati ya mumyuka wa Ssaabaminisita asooka era minisita w'ensonga z'omukago gwa East Africa Rebecca alitwala Kadaga agamba okusoomooza n'okunyigiriza abakyala kukyaliko nje mu matendekero aga waggulu ne ku mirimu. Ono abadde ku mukolo gw'okutongoza okuzimba ekifo ekitendeka abakyala ekya Imara Women's Center Kasangati n'asaba abakyala bongera okuweebwa ekyaganyo okwegazaanya nga bwe guli ku baami. Newakyalo ebintu ebitanaterera okugezanga omugere Makerere abakyalo balina ebisulo bibiri byokka basajja balina ebisulo 8 segeza abaana basinga basula ebweru batambula ekiro bwe bakuba ku emigo bwe babba so tuba twetaaga eddoboozi eryogeramu ne mu mateeka waliwo ebitwetaaga okukola ekifo kino ajja kusobolanga okujja okutuula okulowooza okukola risaaki okwongeramu amanyi mu kampeyini y'abakyala. Akulira ekitongole ky'amawanga amagatte ekirwanyisa akawuka akaleeta mukenenya era muka Dr. Retired Kano Kizza Besigye Winnie Besigye asenzedde ku mukolo guno n'alabula nti ensonga nnyingi ze bakyusa nga bakola ssemateeka wa 1995 ku nsonga ezitangira okutyoboola eddembe ly'abakyala nga zino bazivaako dda. Agamba kikyamu okuteeka ebyobufuzi buli kadde abakyala lwe bavaayo okwekubira enduulu ku kusoomoozebwa n'okutyoboola eddembe lyabwe. So it's not about defending party A, party B. By the way, you see me in a yellow head tie, don't call me NRM. And you might see some blue in my dress, don't even call me FDC. I'm just a women's rights defender here. That's all I am. Minisita w'ekikula ky'abantu ku nsonga z'abaliko obulemu Helen Assamo yasabye abakyala okukozesa omukisa oguliwo okulaba nga bafuna mu nteekateeka za parish development model basobola obutabaleka mabega. We have the 30% for the women, we shall also benefit. Then we have the 10% for the disabled. But again, for me, I'm looking at my women with disabilities to be the majority of the 10%. And we are also saying there is a 10% for the elderly people. Also look at the old women to benefit from that. So the women become majority in the parish model. In fact, WEP has shown that women perform better than our other friends. Okutema evvuunike kukulembeddwa eyaliko minisita w'ensonga z'amateeka mu Kenya era omubaka wa Guchungu Kaonte era nga munnabyabufuzi omugundiivu mu Kenya Martha Karua abaaliko baminisita ababaka ba paliyamenti abakazi n'abalala. Bikusakidwa Muhammad wa Mala Crosso TV Omunnyo.